ndekesi cyane nyabagaga bimatira abantu batamu abayambika wenayigiriza eddagala wafunye mulungu bangu batekakana asamba amafina bawunya agazibuube bamwogerako mbu agabira mu kamera aswaza kulannamabe yawonye esenke bamugeyengula bamuyita omuzibu lutalo gwe yawonye ekyakyate yeyaddala mukyala we wakasoma empapula ani oyo abantu bategedde ani gwoliyogera wawonye ekyakya yamanyi kwenjogerako ani gwoliyogamba olutalo gwe yawonye enkyakya era ensonga ezo bwe ziba zikwata ku ebyo tuzisange mu luyimba balwise tebayambika oluyimba olwakubalya bbanga ki okubiwandiika n'ekirowoozo ekiruwandiika kivaawa manyi bwe bunjagalamu ebintu kola ekibi nze omuntu kyobula bwe mba nnyimba ku bintu ebikwata ku ggwanga mba nnyimba true stories njala nnyo okuyimba amazima kubanga ennyimba zange simba luyimba lutalina nsonga kati oluyimba olwo nayimbira studio saawa nnya ez'okumakya ne lufuluma ku 11 kubanga byenyimbako mbe ebyokusomesa eggwanga mangi bina ate nagenza okufuluma amanye bibuuze naye n'ensi yonna yayamba ne bagirisapoti ali yegambe nti owandiika okulimba ku Arimpa ogijjawa saawandiise ku Arimpa wabula ku Arimpa byeyayogedde gwe najje ne ŋŋamba abantu tebayambika n'enkikolamu oluyimba era temugamba munayimbye ensonga nayimbye ku mamakulu nenyimba ku kulannama ku jjumba ligawesa nenyimba ku baamaata abeeri bemanyi ne besimanyi kikolaba nti beruyimba mu kadongo kamu ogenda ku bantu abapositize nga balwogerako ojja kusangako batemizera ani abakyala bemumanye bemuwandiise bakabi abatatera kufulumya bintu bya music style yaffe ni baawulidde nga ntuufu bakomentize nga bakuvuma ate omuntu akuvuma gwegendayo oluyimba komenti eziriko z'amaanyi mu lunaku lumu bbiri luli mu mitwalo 5 babikola baali batsebata abalina meseji ezo bagambeeru babasudde kali abadde bayimba njaga tutuna oluyimba luno verses tugende verse by verse twagala tukwanguye ogende mu verse etandika ogamba baabayitako tebayamba baani abayita ku Arimpa nagambye nti mwalimu nze nali simenti okuyamba kyabulabe era nga mmanyi abagagga babatima naye nkizudde baba baakoowa abantu neŋŋamba nze namukuyamba sabadde musiru nali nnyamba abantu babeera abalamu mmotoka mmeka ezaabayitako mwali n'ezaabannammwe bwe munywa essada be baliwaabo abo be mmanyi kati bwe namaze ne ŋŋamba nti Arimpa wandisiimye kubanga natoba okutuusa mu ddwaliro mu mafina gye yakusanga akituwe kitegedde ne ŋŋamba ekirala gamba ne famire yo kubanga ye si mubi naye bali abaalo abalunganiro lwa ssente be bamwogeza ebibi kitegedde ate nga nabo bagamba gwe mululu andi kati bo bamanyi nti nze kati gwe bwopima endabika yange embeera zange nebyenkola n'opima n'abayogera nawe olaba ani alina alankiira sente Hassan Ndugga awo wenyini abayamba abatayamba balina amasada baase oli we yagiwulidde manager wa Clever ne team Clever ne bavayo nakwambalira wembange moke yayitawo nga simanyi oba Clever yalimu oba omujambalira kikomanye yalimu bwaba ye yalimu yenenye yekensobi gye yakola okuyita ku mmoloka kigamba okuba bakuyambako mu kuyamba Arimpa saabalaba kubanze mbozi bayamba byasigalira ebyaliwo mu mazzi timu ya Clever tewagirabako saabalabako nze Clever mubuuzi bwaba tawezezza emyaka nga 10 nga tandaba emmotoka eyatwala abantu oyo yali eri wabagamba manager gwe baatwala ne bennaleka ku kkubo ze nabaleka ku kkubo ne ntwala abalwadde kati obuuza nze ataagituulamu teyogere Hassan Ndugga omuliro nga mungi omuliro si mungi kati nze ng'omuyimbi n'omuyimbi Arimpa abaluganda tuba bantu abanyumba emu music naye kati omuntu bw'avaayo abatategeera bavayo ne bamwogeza ebifu ate ne baagala bamanyire nange balinyireko kitegedde kyobula bannagambye emboozi ezo ngenda zikomya nemiteeka mu luyimba abantu buli omu abifuna tinaatalina intaneti olaba byamu bwawulira emasaka nga lukubagambiwaayo nange nalyamba gundi nemusigira kyebali lwagimwa teyansasula nange ati tebayambika vidiyo yaddi efuluma nkya ssaawa nga musanvu ez'emisana tutunuulire oluyimba luno ebigambo byogerwa Arimpa avaayo alumba Kasuku agamba mumuwayirize nti Nkima yaliyo tukikubuuza okusembayo Kasuku yagiryewogerako mwayogeddeko n'Arimpa n'agamba talina Nkima ne bw'aba yagirina musango bwe tulunda embwa ab'embizi tebaliyo naye aleka yasiima kulunda Nkima oza lwaki ajja ewakana nga tabasinga bamulumiriza nti amubuuza omanyi omusajja oyo mulwadde ojja mwogeza ebingi ng'ate aliko kalifomu buli
wabagenda okukuba eddagala bakuba ebiso era nga towulira bulimi kitegedde mumuleke. Hassan Ndugga bakuwayiriza nti wali amabugo batuufu bakyamu bwaba yafa amabugo nagalya bwaba teyafa sina kyennyonera. Ate sente zigambye okuba eza Arimpa gali amabugo abo bo mbaagala nnyo bwagazi balabika engeri gye twali ekiro nga omanye omuntu abawagizi abo ababeera mu byalo kubaako abazze nga bazze kulya mmere, kubaako abazze nga balumiddwa ekyo ekiriwo, ne kubaako abazze nga bazze kuteega bawala ku mikolo eyo, ne kubaako abazze nga yanoonya waayogerera ku Ndugga n'abula. So kati si kyalina budde bwebyo, ndi musajja alina ebyokukolera eggwanga, tugula busanze ku ofiisi z'abamusaayi bw'eggwanga balwanirizi ba ggwanga. Kalowoozo ki era kikyo waalimpa kuba ebigambo bibadde bingi bakuwa kalowoozo onoddamu okuyamba n'ennaku ezo nabadde empitaawo ekabusu Jackson mu bitaala wabooda n'avuga bubi takisi ngejja ebitaala bikutta ababooda bo tebasiba bagenda bugenzi takisi nebakuba abantu basatu naye era ffe twabaddewo awo lwakuba nti ffe tetuli bakamera gwate tuli bakubi era mujje mulabeera tutwadde mu kugayambayamba abantu akakunga bbiri eziyisa ekiro oba kati bwewaalimpa ku kitanda gyali ne maama fiina tebaddamu kumwogeza agenderere abantu abamutunuzaamu kamera agenderere n'abantu abamuwaawo ebigambo kubanga eriyo essaawa zino eyafunye ekyokulya kulwalimpa okufuna obuzibu naye yafunamu kyakulya omanye ebizibu bijja n'essanyu oyinza okufuna obuzibu kuba oli ku kitanda nga bannoko basolooza kati agenderere ate amanye tufe ng'abayimbi tetumwinaako buzibu wabula ng'omuntu onyigamu nga oli ayogedde ekitabalakitegeedde so sinaaateera sisuubira kufuna kuba simuvuganya mu music sisuubira nti ye avuganya nze kati tuba tufaaki Alesse tebayambika yakugambye linda kaleeta anti ekyo kyennyumirwa Bobi Wine Chameleone Bebe Cool bwe baatandika beef ono aleeta n'ono aleeta be basajja kati abogerwako mu ggwanga abakadongamu bwe bataabikola ani ali naye Kafeero ne basudde Kafeero bwe yaleetanga basudde aleetanga ne Sebatta aleeta eyo regimu nayo yaliwo basajja bakabi naye kati omulembe gwaffe oli bwawulira nga wayimbye ekirungi mu kifo ky'okunoonyayo ekyazzaako mubeere mu kisaawa anoonya kuvuma kwogera ebyo kyobulaba abamu bagudde awo wennyini omuyimbi atagwa mu kategori amanyikidwa nga Gravity omutugi yavaayo n'avuluga wano woli wennyini ku kitebe Bobi Wine Bebe Cool Bobi Chameleone nti abo baagwa dda tebakyamanyikiddako ne music tebalina taata ne maama bwe baba bayomba omwana amba nnoonyaki Gravity taata ani maama kubonna nambi bwe nti oba ne maama oli kitaawo nosanga bayombagana omwana bikukwatirako nze Bobi Wine mukwano gwange ale pulezidenti wa Bebe Cool siminaako buzibu simanyi nze sinoonya yali abuli sente ze zeenaalema saagala nabbimanya nze kati akyalya kwezo kakati yazirya ate nze bikyankwatako nayo nze manyi gye yazirya kakati Chameleone mukwano gwange okitegedde kati nze atalina mpalana ku bantu awo vaayo ntya ngambe kula vitembo oli mubi kisimanyi kwe yakijjemu waba mutuufu waba mukyamu abawagizi be baba bamusajja anti azajjuza ebisawe nga gwe wajjuza kalenda n'ebifo ebirala n'alowooza nti amazeeyo kati ayinza okuba nga Bobi Wine ayimba lukafu Chameleone ayimba lukafu Bebe Cool ayimba lukafu Gravity yavaayo ali mu kidandali bonna kati Gravity yakuuma ekintu kye yajjira mu sitayiro y'aba GNL ate n'agiteekamu ebisoko okugyagazisa abantu bwe baba bamwagadde si musango mumuleka akuba ebisaawe bye naye nze simanyi bino gye yabijje era sijja byogerako anti yagamba generation eri enkadde yakyemmanyi nze jeno mukadonkamu omulembe guno kati naye bw'aba yejje naye nze simanyi abantu baweemu kapera katebayambika nga tudduka tuveeyo wano nange mundekesi kyanenya bagagga beematira abantu batamu bayambika bwe nayigiriza eddagala bwafunyamu olungu bangu bateekakana asamba amafiina bawunya agazibu bwe bamwogerako mbwagabira mu kamera aswazi bulannamabe yawonya ensenke ebamugeyengula bamuyita omuzibu lutalo gwe yawonya ekyakyaate yeyaddaga mukyala we wakasoma empapula ani oyo abantu bategedde ani gwoliyogera yawonya enkyakya lutalo yamanyi kwenyogerako lindako ani gwoliyogamba lutalo gwe yawonya enkyakya owuli yali yeyasoma ebitabo
ebyani genda ate record era wamutaddemu n'oluyimba mu studio ne record kale ate kibi okwogera kwoli kweyamuyamba gwalabye yeganga ye yakola kyoli ate naliyo zinaye manyi kimu nti bayafunamu obutakkaanya nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino muka ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 07 5 oba ku WhatsApp 07 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 03 07 09 oba ku WhatsApp yaffe